Obwakabaka bwa Buganda buvuddeyo ku kirwadde ekya COVID-19 obuleetebwa akawuka ka coronavirus era Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga avuddeyo n'akuutira abantu mu Bwakabaka bwa Buganda okugoberera ennambika ya gavumenti eyaleeteddwa olunaku olwajjo awamu n'eziise. Kikulu nnyo okwetangira obulwadde buno. Era eyo y'ensonga lwaki tulina okugoberera ennambika eyatuweereddwa gavumenti n'abakugu mu by'ekisawo. Era tusaba abantu mu Buganda obulwadde buno babutegeere bulungi era bakole buli ekisoboka okubwetangira. Obwakabaka bulaze okukyolwa ebbulawo ly'amalwaliro agasobola okukwasaganya endwadde eno singa eba ebaluseewo. Kyeraliikiriza nnyo munaddala singa abantu bakwatibwa obulwadde nga obujjanjabi tebuliyo bulungi mu malwaliro. Okujjanjaba ng'oli bwamunywezezza bwetaaga akasenge ak'abayi ke bayita intensive care unit, akasenge ak'abayi. Naye mu Uganda tetulina busenge bw'abayi bumala. Katikkiro alina obubaka bw'asibiridde abazadde awamu n'eggwanga lyonna era asabye abakulembeze ab'enjawulo okutuusa obubaka buno mu bantu ba Buganda. Mubeere awaka. Kati bagadde amasomero okutandika n'olwenkya. Abaana mubakuumira awaka. Mmwe abagenda okukola toyingira mu nju nga tonaabye mu ngalo n'akalagala oba waakiri ne sabbuuni ono ddimi ayoza. Naaba engalo mu kibatu wakati w'engalo mu njala kungulu kuno mu kiseke jake essaawa n'emikono gy'essaati gisike onaabeddala mu kiseke. Naaba nnyo owulire n'akabugumu mu kibatu kubanga akawuka katya ebbugumu. Olw'ekirwadde kino emikolo gy'amazaalibwa ga nnyinimu omuli emisinde n'emirala gyonna nagyo gisaziddwamu, wabula Katikkiro akuutidde bannansi okugula obujozi bw'emisinde newankubadde nga omukolo guyimiriziddwa. Okudduka emisinde mu bunabyalo olw'okujjukira emyaka 65 egya Ssaabasajja Kabaka, ennaku z'omwezi 5. Naye nagyo emisinde tigiibeeyo nga bwe ngenda okwogera ku mikolo emirala. Naye tubakubiriza mweteeketeeke bulungi, mugende mugule obusaati bwammwe obujozi mubeere nabwo. Ssaabasajja Kabaka nabategeeza ajja kujja atuwuubire mangu ddala nga abasawo n'abakugu batubuulidde nti ssenyiga takyali wa bulabe gye tuli. Tetwagala mu butaabutane, kubutaabutana nno bano bakumanyi. Sitwagala mu butaabutane nga obusaati temubulaba kuba kati abantu bangi beegulidde obusaati. Nze amagezi gembawa mugende mugule obusaati bwammwe mubeere nabwo. Wonna we bagambira nti kakati akabiko ssenyiga kaweddeyo, Ssaabasajja Kabaka nga tumusaba nga ajja atuwuubira nga tudduka. Katikkiro alambise emikolo emirala egikoseddwa obulwadde buno bwa COVID-19. Olw'e13 Apuli lwe lunaku olw'amazaalibwa lwennyini. Enteekateeka ebadde yakubeera mu Lutikko e Lubaga, naye nga bwe mwawulidde tekijja kusoboka. Ku lunaku olw'e13 era ne mu masinzizo tetugende nga bwe mwawulidde, nga tuli mu maka gaffe tujja kwambala obusaati bwaffe mwenna abanaaba buguze obw'emisinde, tubwambale nga tuli wamu ne Kabaka waffe mu mwoyo. Tusabe Katonda amuwe obulamu obulungi. Era tujja kubasaba mwekubye ebifaananyi eyo yonna gye munaabeera gye musula nga mwambadde obusaati obw'emisinde nga mubwambadde nga tuli wamu ne Kabaka waffe mu mwoyo ate n'okumusabira obulamu obulungi. Newankubadde nga kino kiri bwe kiti, naye ategeeza nga yafeesi z'Obwakabaka bwe zikyaweereza abantu bonna.
yisa Kigongo kulwa Channel 44 olweggulo.